naye ebyo byonna omuvubuka oli gwe muleese eyesibi ku mwana wa Nwagi ye Nwagi akyogerako ki bannaye Nwagi atusuubiza otukuba emiggo munaatusonyiwa mpa posti eyo mumpe posti eyo ng'ayita ku Snapchat ye omukyalo ono atugambye people are seriously on drugs n'asekamu LO shit is real cause what the bichi anyway ya all don't dare call my line asking me for stupid questions. You don't like it. You will not like at warning it deyo. At warning it deyo. Atugambye musinikie ebinyo nga mumbuze ebibuuzo. So naffe tetujja sinika binyo. Paka wana atuse kiseera naye omuvubuka ono atugambye bwe kiba kyetaagisa DNA he's ready. And actually he's not about to back down. Oba Nwagi amusiba, that's how determined this guy is kyekikwewuunyisa. Nti tatya tumutiisa nga munaye ebintu bino bajja kusiba oli mu linnya lya mukyala you're causing trauma eri akaana kano obasigwe kitawako oli katogonyo obulamu bwako oli butaataaganya Nwagi yekka she's a star, she's a brand yo oli kwonoona erinnya ly'omukyala oyo she can damage you she can sue you for damage and nokomayo nangamba kyonna kyekiri kama mbaya mbaya. So that's how determined he is. We are skeptical about his conversation for one reason. Omukulu ono eriyo lwe yavaayo ne yeesiba ku luyimba lwa Spice Diana. Spice Diana alina oluyimba lwe bayita kyekinnanta. Omukulu ono Bizzy Nateete